nyola Mwe bufumbo bw'abaana baliwo. Omugamba kinagamba kiri omugamba kinagamba kiri temusobola kudo temusobola. Tansobola kuwanda. Biganye. Oyagala munnyonnyola ate naye ayagala akunnyonnyolere mu budde bwe bumu. Kati tewali gwe osobola okukkakkana n'omuwuliriza. N'ayogera n'omuwuliriza bulungi. Kati n'oyagala amaleyo asirike naawe omugambe ky'obadde ogenda omugamba. Oluba okwasama akama omugambe ate naleeterawo ekirala. N'abanga ye akuzibikira obuzibikizi buli kiseera tolina kwogera. Awo tewasobola kubeera. Teri musajja asobola kukkiriza mbeera eyo. Taliiyo. Gwosobola ogikkiriza. Mukambwe ndi wati mama kanga afuganga gonda musajja hikira. Kati awo kwe kufubutuka okukakana ng'omukubi oluyi. Akati omukubi oluyi akutte seffuliya agikubye. Kyekiddako. Pass. Kati n'obwana buli awo. Mama waabwe akaaba nabo bwe bukaaba. Okimanyi nti abo abaana bakula tebakwagala. Ng'okubi mama waabwe. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neegakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Tubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65 Darome Guluweng Obino Tracker. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Tetwali. Ndoza n'omukulu w'ekika kyaffe. Gajuule Kasibante. Gajuule Kasibante. Oli musajja muganda mwabakuumye ennono. Tugikuumye eyo. Mpola mpola. Naye kati ekika oli wa Mbogo? Mbogo Bobo naye wa Mbogo Kyagulanyi. Muzzukulu wa Gajuule. Taka oli wa People Power.
nze engeri ebbanga lyemaze mu nsi muno ebintu bya politics ebyo saabyagala. Ati mwa batuletera obuzibu temwabyagala ne mutisibako omusajja mwali musirise we muti najjanga musirise najjanga musirise. Omusajja eyo omulaba yajja si mubi kubanga senga programu gye yajjirako gye yatambulirako. Museveni yanako programu ennungi yatambulirako. Ati bingi era kati nga nawe bwona ofuna omukyala n'omusuubiza kino nekiri naye n'atuuka mu maka agenda okulaba ate nga byokola birala. Kati babasuubiza 10-point program. Batusuubiza okuzza emirembe mu Uganda kubanga emirembe luli kyalabika nti tewali olw'entalo ezajja zibaawo. N'avaayo ye n'asalawo nti bino byonna ebibaddewo bigenda kukoma sobole okutambulira mu makubo amatuufu. Welcome to Shalom 256. It's happening bwe tugamba katuwa ekigambo is happening manya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe gwatanda batego ya subscribinga bango sako ka notification bell akakali waggulu ng'ofuna every upload that we put. Amanye Doboz inze Shalom Haddad Kawesi onako olwaleero omwanjuziwo era nga sirinzeka anfunye omugenyo w'enjawulo aga otumiza ku mboozi zotaago okuwulira about social life, marriage, politics, finance agenda ba atwabula mpola. Yuka twaga Shalom 256 your story matters. Story yonna inkulu nnyo ematalinga. Leero sirinzeka ndine Muzayi Kasibante Laurensiyo oba Lawrence. Lwaki mwagaganda wazanga mbula Laurensiyo? Andi munayo omuganda omumanyi ye kyawulira mu luzungu naye akiyiza mangu n'akituukiriza. Kanaye walemeza Laurensiyo Kasibante waliteekayo nzize enkulu mugondi wano mu by'okusoma nti obimanyi. Obadde okyatugamba wali Museveni nga yakajja yali yawamba oli yawamba wendi nga ndi muntu mukulu era tewalwanako mu lutalo tewali kado banyote bakadogo baba abalwana byonna twayamba naye lwakuba nti enkokola ze zaatujjamu naye walwana ate kati nga wawa ku buyamba wano kati kusinziira ku myaka nga gye ndimu abantu bonna bali mu myaka gye ndimu abasinga obungi bayambako naye lwakuba nti kati abaganyuddwa abatta bazza oluvannyuma era kyova olaba nti abasinga obungi bakaaba ab'emabega eyo batulira ende bakola ki ebintu byange byayonooneka ffe temwatufaako ndowooza era obawulira. Mwe Museveni be yaliira emmere oba mwagimuwanga mwagadde? Andi era twamuwanga nga twagadde olw'eddembe lye yatusuubiza okuteekawo. Lwaki mwali mwakyawa Obote otuuka awo? Entulugunya y'Obote yayitirira kubanga yatuteekako n'akasanvu. Akasanvu kyeki? Kano okutwala abantu kubakozesa ng'endogoyi ku mulembe gw'Obote waliwo obuddu? Tanzania okulima ebigoogwa kyaliwo ng'abajja wano mu Uganda n'abatwala Tanzania muli. Ekirala ekyakisinga okumukyayisa ye ate kwe kukyawa Obuganda nga titumanyi lwaki abukyayi. Obote bwe yakyawa Obuganda kyabalumamu mwe ng'Abaganda. Ate kati gwe oli bw'akyawa eggwanga lyo oyinza okusigala ng'omwagala. Wali abali liberal kati era kati ffe ennaku zino tuli liberal mbu tusomye kati twetegeerera. Gwenza okungamba Muzayinza Obwakabaka mbwagala nze nkuwa ensonga zange lwaki sikola ki lwaki sibwagala. Though it's my identity, it's my ethnic group where I belong, but time comes nga kati ffe twetegeerera abasinga tizibwe tukonvinsinga mugundi wano gundi taswa tugamba ensi yegamba ki. Kati sigamba nti Obote okukyawa Obwakabaka naye omuntu era okukyawa Obwakabaka era abanga akyaye eggwanga eryo bw'akyawa omukulembezeewo wammwe ow'ennono abakulembera kiba kitegeeza nti ate mwayinza obbaagala
kiba kizibu. Kati Obote yatwalanga abantu eyo obatwala Tanzania mu buddu. Yatwalanga Baganda bokka. Era ebiseera ebisinga obungi era kati nga bwolaba kumpi era kyekimu era kyekiriwo. Kati obuddu twabuddamu indirectly. Abaganda kati bali mu buddu. Ate kati abaana tebasombebwa mu Kyanaggulu, tebagenda tebalinnya ennyonyi. Ffe tukulabanga ekintu ekyangu naye ate abaana baffe baali badde tebagenda eyo. Ensonga wano tewali mirimu gy'abaana baffe. Buli asomako aba alina kudduka n'agenda ate mu nsi z'Abawarabu. N'agenda mu nsi ndala. Tekiraba? Obwo si buddu taata. Bubeera buddu. Bubeera buddu. Basengano tubeera n'emirimu ng'amakampuni ng'ago agaalingawo abaana mwe baafuniranga emirimu aga produce aga coffee marketing board amakampuni ng'ago. Abaana bagendangayo ne bakola emirimu emyangu egibasasula. Naye kati tewakyali. Omulimu ogwasigala mu Uganda si majje gokka. Na security. Mwe muli ssente mwokka naye nga ssente gyeziri. Wadde teri ssente wadde gyeziri. Naye kati mulimu ki? Mu Uganda abasomesa abantu bafuna ssente. Abadduka enkya n'eggulu. Abasaza bafuna miliyoni 4. Emiranga togiwulira. Nakati kyemmanyi mulimu abali mu kwekalakaasa. Aba arts. Baga mutusosola lwate mutuwa naffe muongeze ku nsako yaffe. Ati okosi kusosola. Baba ogedde kikyamu. Baba basosoddwa. Baba batwaliddwa nga batali basomesa. Senga omuntu ategeera yali badde ekyo kintu akitwalira wamu bonna basomesa ne bongezebwa emisaala era singa ensoma ziri bulungi. Ensoma ku mulembe gw'Obote mwasomeranga ddala. Ensoma yali kya gw'Obote. Ekyokusoma mu biseera ebyo kyali kya ddala kubanga ng'omwana okugenda okumalako primary nga alina n'ebyemikono by'amanyi. Baffe we twasomera abaana bawala bamanyi okutunga ebyalaani, manya egundi okutunga ebitambaala ebyo by'emikono, okugira okuluka enjeyo ezo. Ndowooza ziraba kati nga zino enjeyo abalugalazi batambuza. Ebyo byonna twabisomeranga mu ssomero. Era ebintu ebyo twabikolanga kati nga oluvannyuma lw'omwaka okuggwako twabikolanga mu ssomero muli nga bitebekebwa mu store. Kati wano abaana bwe bakolera speak day. Kati ebintu ebyo byonna nga bivaayo, jjukira abazadde bajja. Kati ne biteekebwa ku display, abazadde ne babigula. Sente ezo ate ne zidda mu ssomero. Ffe tusomedde nga n'akasomero akali mu kyalo k'omanyi akabi eyo kuba mwabeerangayo obw'ettaka nga kalina buli kimu nga kalina library. Akasomero k'ettaka. Library nga weeri ebitabo by'okusoma kagamba nga n'endabirira y'amasomero okuva mu gavumenti nga nnene nga kugamba nga gavumenti efaayo nnyo okulaba nti amasomero ago gabeeramu buli kimu kisomesa omwana. Ate kati ekizibu kye twasanga luliffe lwe twasomeranga, jjukira twatandikiranga mu P1 nga musoma P1 ng'osoma lulimi lwo. P1 ng'osoma Luganda? Ng'osoma olulimi lwo mpaka mu kyokusatu gye batandikira kutandika okugeegenya ku Luzungu nga batandika okubaleetera obutabo bw'Oluzungu. Gulu goes to school. Obwo bwe butyo obutabo bwangu. Olwo nga mugenda mwambuka n'Oluzungu ate n'olulimi lwo tolwerabidde. Kati ogenda okutuuka waggulu nga by'osoma obitegeera. Omwana yagenda ng'okumala olw'olulimi lw'ozobadde gy'oyogera. Naye ate kati kikyaliwo. Kati omwana ava buto ng'ayogera Luzungu. Kikyamu kyekyo muzeeyi omwana okwogera Luzungu? Tekyali badde kikyamu naye atandise ddi. Nga muto bwa kati ffenewako omwana ba myezi tumugeegenya mu Luzungu. Kati ate si buli maka nti nno gamanyi Oluzungu. Kati era omwana bw'anaaba ageegenya Oluzungu ku ssomero ate awaka asanga Oluganda. Bwe buzibu obuliwo. Kati aba abulwa lulimi ki lwe ndina okutambula nalwo kubanga waakiri kati jjukira kati mutandikira mu nassale. Kati giba myaka emeka okutuuka mu kyokusatu.
Nasale myaka 3. Nasale ye 3. Kumpi myaka 6. Myaka 6. Omwana abutanaawo. Ekitegedde. Luzungu ku ssomero, Luganda awaka. Luzungu ku ssomero kubazi si buli omuntu alina obusobozi tajja kuleeta omukozi eyasoma ennyo olw'okuba omwana we ayogera Luzungu. Kati ate n'omwana ajja kutambulira mu Luzungu olwo alimanya ddi ennono ye. Ndowooza kati olaba Oluganda bwe lugenda lufa. Njagala lya. Kye sitaategedde. Kati ebigambo bwe biti twabirina. Temwanyanga bigambo binjagala kulya. Kye sitaategedde. Kye sitaategedde. Kye sitaategedde. Byawukanya kye sitaategedde. Nekye? Kye sitaategedde. Byawukanirawo. Kye sitaategedde. Empandiika y'emu. Kye sitaategedde. N'amakulu ge gamu. Kuba mba saategedde. Kati anti Oluganda oba olukyamizza njagala lya. Kikyamu ekyo. Njagala kulya. Lwe Luganda olutuufu. Njagala kulya. Era si njagala lya. Twayinanga obutabo. Waliwo akatabo ke bayitanga Kisumuluzo. Omwana ke yatandikiranga mu P1. Ennene, entono. Kati akatabo ako wasookanga n'okwata ebyo. N'ogenda kati okutuuka lw'otuuka ku story. Okusoma story ogatta ebigambo. Kugatta ebigambo. Bubba wogattako bba efuka baaba. Kati bwe bityo nga bigenda bijango gatta ma gattako to okole ne ke matooke. Kakatabo ako nga bwe kagenda bwe katuga katambula kati ogenda okumalako omwaka ng'otandise n'okuyigira ddala okusoma kubanga mwalingamu engero zino ezawakayima ne wango gerogero obwo naye mwe temwabisanga. Akatabo ka Kisumuluzo wali okalabyeko? Mpulidde kapya. Mpulidde kapya kakisukawuliranga nako. Kati waliwo n'obwo obutabo obwatuleeterwanga mu masomero nga bwolaba akatabo ak'eddiini ke bayita katikisimu. Katikisimu. Okamanyiika obwo twabusanganga mu ssomero. Naye kati omwana ayinza okukula nga amanyi mu Katuliki naye nga tamanyi n'amateeka gali mu Bukatuliki. Weegaana sitayi n'ebikolwa bye ffe twalayira. Amateeka ameka Katonda ge yateekawo? 10. Kati ogaveeyo wansi nga bajja ogasoma mu butabo bufaanana bwe butyo ate kati obutakyaliwo. Buli katabo ke bafulumya ka Luzungu ke kagenda mu ssomero. Olaba kati n'etteeka weeriri nti ayogera olulimi lwe. Abanyerezebwa babiwandiikanga. Bakwambaza n'ekigumba. Every student shall use English as a medium of communication. Nga tulina kukozesa Lungereza. Naye nze nalisuubidde. Omwana yalisoose nayiga olulimi lwe. Oluno. Oluzaalira. N'alukatira. Kati Oluzungu kiringa era ze bwe ngamba abantu. Kubanga nze abo balaba tebasomedde mu bisulo kujjako nga bamazeeko primary. Badde. Kati omwana aliyiga ddi empisa z'awaka ng'omugye mu nassale ng'abeera mu kisulo. Ffe nga nze nayingira ekisulo P1 paka University Hostel. Tubeerayo. Naye bwe tuba twogeredde ku percentage abasinga obungi boononeka bwononesi. Abatasobola kweyoleza, abatasobola kugamba gino emirimu egyawaka ogimanyi. Nakati ffe abasinga tugala tukula sigala kula kwozangu enjagula mashini kasitankula nenfuna omulimu mashini ng'enjoleza. Naye ate oli ye yakikuliramu tajja kwonona ssente z'amashini. Buno obugoye obwange. Omusajja yeeyoleza engoye wadde awasizza. Nakati nze nsobola okweyoleza engoye. Muzeeyi abaffe weeyoleza engoye zo. Lwaki sizo? Olwo nga Nnalongo aliwa? Ate naye alina ebyokukola. Okwata olugoye n'okka mu bbaafu. Kakube kufumba. Kati ng'enjala ennuma olw'okuba Nnalongo taliyo. Era ati singifa. Era sirinye mu ffumbiro. Sikisobola. Weefumbira? Neefumbira. Era naye n'asanga nga njiisizza ne mugawa emmere eyiiyaawo. Ne tulya. Kati kyekiri kye nakugambye nti obufumbo buno obulabanga obwangu ng'obulabira ku mulala.
ate oyinza okubulaba nga buzibu ng'era obulabidde ku mulala azibuwaliddwa Nogaba naye nze siri wasa siri fumbirwa. olaba gundi ali bw'ati Nabufumba si bwangu muzeeyi. ate nga bwangu ate nga bwangu Bufumbe lumbe lwa kirago. bakati mu abavubuka kye muyina ekisooka ekibereberye bw'osanga omwana omuwala obanga gwa mulabye wekka oyagala omujje mangu ku situiti omutwale Ati bajja kumubba. naye nga gwo wakamulaba wekka ebbanga lyamaze Abala nnyo basooka. Bala nnyo basooka. Baga ennyonyi enkeeze. Hey. gwo bosoosa omulaba Sinze. Naye muzeeyi bw'olaba ekyomuwendo tokireka kufa togge. kati kiki kyotutte Okiwumbawumba omwana amulaite musanjane ku Kevina nankuba nga tugende. kakati kiki kyotwala ekyo Muwala kiri muttu kimanyibwa nnyini kyo. Tukikanya gweramu eyo. ogenda okusumulu road nga mu butuufu kye waleese ng'olinga bano abeegombera mu mabaala Aye kasitamba nga asimulwe kasita osimulwako bw'oti. omanyi zino ettaala z'ebbaala Ezeezaako ekiro. olaba ekyana ekiwala kati okitegeera ku maca ati katonda wange Natomedde. kati bwe buzibu bwe musanga mu bufumbo bwammwe Era muzeeyi twandizeewo ku nkola yammwe ey'okufunira. weetegereze ne bw'obaira n'ewuwo sooka omuleke ebweru Omwana omwetegereze paka ddi. Ojja kuba omwetegereza omwana amutwala amukuba embaga ojabire ku status. oyo omuwonyi Ate oba owonye eki? ate kati abazaalibwa bangi Muzeeyi n'abalala era bakyetaaga obufumbo bino ebintu si byakulinda bw'olaba ekyaha kigambe kyana gwe jangu nkutwale. kakati gwe tasobodde kugumiikiriza kwetegereza Nina kwetegereza omuntu kumala bbanga ki muzeeyi? n'emyaka 2 giyitawo ng'okyamukuumiddeyo ebweru Nga baleeba mulya we balyako. Nze nga nninze. ogamba nti gwe oba Muzeeyi abawala b'e Kampala muzeeyi. oba omuleese ewuwo mu nju tebamusangamu Bamusangamu naye ate amubanja no olukusa olumutuga. naye wakiriko abeera ebweru Bamulye. atabeera wuwo Muzeeyi olaba abala b'e omusanga Kampala. ebweru kaleko naye omusanga ewuwo mu nju ayinza n'okulemerawo Abala b'e Kampala muzeeyi obalaba balinga miyembe. Gw'oyinza okulinda gwengere nga wali aliisa omunnyo. Gwenga oli eyo munange nkuumye. Kumbe omuyaya aliye n'aliisa munnyo alya muyembe gwo. Kati nze mba nkusiimye gambirawo nkusiimye njakutwala wange. Ebirala byonna ebirijja tulira biri eyo ayiziru. ati gyemigere Nga twekubamu. Mwetemwesamangako muzeeyi mbufumbo. sikubanga ku mukazi bukyambeerawo sikubanga ku mukazi Muzeeyi. baaba abaana Omukazi ennaku zino omugwako mu bulago. zisibeerangako mu bufumbo Nakati fe abakazi batukuba. Gwe omukazi takubangako. kati ate nga nnanga ki nga mu maka tubeera tuyambagana Abakazi batukuba. bw'afumba emmere nga nfumba enva Bannange. bw'afumba caayi nga mutabula Abaffe. Kyova omu ku mmwe afa n'omulala afa mangu. Kuba muba muwangadde munnanga yakukolera bwe ekintu. bufumbo era nze kati nze nakamala mu bufumbo emyaka 45 Bannange. Olina omukyalo omu? nina abakyala 2 Myaka 45. owokubiri wa 35 namala emyaka nga 10 nentekawo obwokubiri era obufumbo waffe fembi weetuli Bali mu nnyumba eyo. nenzimbira yasooka ali wuwe nenzimbira owokubiri era naye ali wuwe N'obawo ebisanja. zinakula sigaba bisanja Ogwa bugwi. essebo kyekiri kyenkugambye nti ng'onoobakuuma leka kuba wabyejo ebyo kyate nkusanze nkupakudde tebakunzibako Ati muzeeyi kati remember mwe mwakulira population yali ntono. awo oli mukyama Temwali bangi nga ffe. Kati ebyana bingi muzeeyi ogwa ku kyana nga kirina amabina. Nga tolinawo ogenda kukasanga. ogenda kuwasa mabina
kakati gwe bw'onooteeka amabiina agasikiriza buli omu okimanya tujja kuguluba naye ng'ekyana ositadde ewaka okimanya nti buli anaayitaga ayayayaya Shalom Shalom walabye ekikazi kye yaleese buli omu aba ayagala kitunuulira nakyo kye baba nga tekigaana naye gwe funa mugongo wo ne bw'aba adde eri tomanye obadde eri ne mugongo bamutwala abo bafumba kaakati nno muzeeyi n'abatalina kabina babatwala nze nali mmanyi abalema bensimbu naye nakubanako omulema kye yankola abalema si bangu mama abalema si bangu nze kubuulire obufumbo buno bwagala obwongo obw'ekika ekyawaggulu era olina okuba nga olowoleza waggulu nnyo ate ng'obala munno bw'atumbuka kakkanamu amaka tegaagala nze mwami leka oli ategeere nti gwe mwami so teweeteekawo ku kifaananyi nti nze mwami nze nina okukola bweki n'osanga omusajja omwana wuwe yeeyononedde wali gwe okola ki eyo jangolaba omwana wo jangolaba omwana wo nze ate si byenkola asanga namulongoosezza dda nga newayononye nnongoosezaawo naaba nga ayine nentunula awaka obanga wiikendi ngaeyo kuba luli mbadde nkolera nnyo amakampuni nsiibye awaka lwa sande omanyi luli eddaffe nga tukoma Saturday kukola Saturday saa 6 sande yonna tuba tuwummudde waka muli waka muwujjaddeko kati munno entwala y'engoye eri wali omulaba akikiitana na kufumba kati nga gwodda mu nsonda nga mpuliza kyabbasa webale ssebo olwo kati nga bw'omukomandi nga oyagala kulya mangu nyaga kulya emmere ng'eruddewo obufumbo nabba dikiteeta tebikola kati olwo kati ojja kufuuka dikiteeta mpozi nga bwogana nti ebiseera bino mulina bangi nnyo oli bwe mumulema omulala nga ajjayingira ndowooza ffe ekyatukozesa ekyo munnaye baali batono olina kukwata munno bulungi oleme ate kudda mu kuyigga buli kiseera yategeeza gwe muzeeyi twagira nkola yakufunira bwe tukufuniddeyo ekyana ey'ebulemeezi kikyamu nnyo kikyamu nnyo kati era kati omukwano ogutandikira gugende mutegeregane bebo beesanga nga beevuma zisagala nnyo kwevuma Shalom nti bannaye Shalom yanzita yanfunira ekikazi saamanya era nze nkuze situma omuntu gwe neegombye ng'asala amagezi gonna ne mutuukirira naye bino ebyogamba wandiŋambira omuwala oyo nti mwagala netandika okuwaayo obuwala nga gwotwala kati omukwano amukufe tulina ensonyi mpozi omwana w'abandi bamuwa enkoko ngambireka mpozi nga tomwagala anti kati olwo ogenda kwevuma munno nze gwe njagala mulumba netwogeraganya n'awulira ebigambo ebinvaamu nange nempulira enjogerayi kyovala abasajja bano abazungu batusingako bayinza okudatinga omukazi okumala emyaka ng'amudeetinga anti basiru abazungu si basiru yakyovula bo badda ne mugundi ne mu contract amudeetinga bw'alaba nti bajja kukwatagana nkuwaddeyo emyaka 2 tubeere ffenna naye ng'ebiri obufumbo bulimu ebika 2 ebikati okufunira naye ng'omuntu yalibadde yeenoonyeza omuntu nogaa n'oyigga ogoma tebagiyiggira ate bw'oba oyigga leka kugamba nti nno obadde oyagala ngabi ate muguddemu omusu n'oguta ne gugenda nagwo ogukwata oyinza okwekanga nga ate n'engabi gy'obadde oyagala tezze kati ng'olwo ogenda kulyaki ng'onyweza omusu tegeeza agwa mu mbiizo yenna omukuumira waawo sooka okuumiraawo oyo olaba embeera ze guyinza omunyooma ti olw'okuba kasu naye nga tekayinza okusinga engabi obusavu kubanga gw'olaba eri engabi erina ennyama nnyingi naye ate akasu kano ne kawooma okugisinga n'okasanga akasu nga kawoomu okusinga engabi kyetegeeza kyeki
nti leka kwesiba ku muntu omu nti bwe ntunuulidde girlfriend wange gundi n'obeera ku oyo omu oba tojja kumanya babeeremu. have a variety. Aha, tunuulira ono n'ono bwakusanga n'ono akola atya, alabika atya mulwanyi, beerako naye munyumye enjogera bbiri. Nze nenkola bwoti nga sikutema, nze nkufumbira amazzi nenga kuyiira nga gwokwata ng'otwala mu nnyumba kubanga akabina amazzi okagumira. Kati olikaddiwa na nkovu wabaki mu fesite mukazi yanjira kazi yankuba amazzi agokya. Kati olwo n'onyumirwa obufumbo. Bufumbo bwa mbiri go mwetwala ne mwetuga. Kyenjagala abavubuka bategeere, topapa soka wetegereze kyotwala ewuwo. Kati eriyo nna n'abawala abeera awo ku street ng'anoonya omulenzi nga mwagala bw'ati n'amutwala ewuwo okumufulumyawo awo. Ali no ne gavumenti yabagamba myezi 6 yaba mukyalawo, emyezi 6. Ani gwe bwogenda bw'oba omufulumya nga mugabana ebyo nga mugabana abamuntu okozi omutidde ebiseera myaka 4 muli mwenna ate omala omukooyi alagewa. Kakati lwaki omufulumye guma kubanga wa papa siku papa wala muzayi ne omala nyoka kamala emyaka 6 nga nkyetegereza era bw'ofuna omukyamu abeera mukyamu jesi Katonda akuyamba buyambi. Wabaawo enjawulo nti nze bwe nnima ebijanjalo byange nfuna ekiseera n'embeera nga mbikoola buli kiseera bibala, naawe byolese mu nsiko bibala, naye tebisobola kubala kyekimu nange bye mbadde ndabirira. Ebibyo byolese mu nsiko biteekako era osobola okugenda n'onogako ebijanjalo n'obiri, naye ate tosobola kwenkana nange abadde abirabirira. Gwe bw'ojjamu ekitundu ky'ensawo nze nzijjamu nsawo nnamba. Ekitegeera ekyo temupapa twekkaanye. Kati omuntu amanya akyambu ono ye mutuufu. Omuntu omutuufu enjogera eneeyisa ewuwo gy'omutadde kugamba eneeyisa nga mulimu embi. Bana omuntu omukyamu tabulaba oba okuggyako nga gwe totaddeeyo bwongo kunoonyereza ku muntu gw'okola ki gw'oyagala. Buli kiseera kanzije Sharon kanzije nadde ebbali. Kati oyo aba wuwo ddala oba okakasa nti wuwo ddala. Twalagana password, tolina kwata password, tolina kwata ku simu yange sikwata ku simu yo. Obufumbo kati bwe tulimu obwo. Kirungi era si kirungi kukwata ku simu ya mukazi wo, si kirungi n'omukazi wo okukwata ku simu yo. Era ebyo bye bisinze okutabula abantu. Sharon tosobola kubeera na mikwano nga gy'abasajja bokka. Tosuubira nti nno omukazi wo ajja kubeera na mikwano gy'abakazi bokka, tekiriiyo. Ate tojja kumanya kubanga alina abaana bye yasoma nabo, gyali mikwano gye wadde yasalawo afumbirwe. Oluusi baba basigaza kontakiti ze, oluusi bamukubira ne bakyatinga ne banyumya ekitali mukwano guno ogwaffe ogw'omubuliri. Owulidde sikyakulaba anti wafumbirwa munaye nafumbirwa bambi omwami waali atya. Kati ate ggwe bw'osanga ava kunyumya na musajja ate kati ate n'ofunye ebikonde, akantu ako kyekizibu ekikaliko. Era nze munaye nze awaka ne bwevugira weevuga neevuga era nenkomona simu yo nno wedde evuga nensangako missed call nengikwata era nenjogera ne bw'aba atuddawo nenjogera kabe mukazi wange nnyabo owala akuba mukuza emyaka kyetali kyakwekereza nnyo kati era byonna byebimu naye nga bukya tutandika kufuna masimu. Simu masimu yange nga yagala kukuba simu oba yiye tekuli ssente muwa, naye ate talina budde buddawo agikyokole akeberekebere mu message. Kubanze sirina mukazi atakola, bonna bakola. Kati gye bakolera ate basuubuzi. Omanye ekiri eyo kati lwaki onoba n'omutima omugumu. Awo enkoko oba tojja girya, enkoko eba ekulemye. Nze nnemezaamu nze
kati noonyereza kyeridde ate kati ogisanga erya bbi era abantu abasinga obungi nze nalina mukulu wange okuva mu buto bwe yalaba enkoko ng'erya bbi w'omwana yatuuka okuva mu nsi muno nga talya nkoko nze sirya mbaata ekiŋawo kulya nze nalaba embaata twalina embaata ewakaawo kati mwe nkuba neetonnya amazzi ne gakulukuta gakuta mwalimu emmese enfu naye ndaba embaata y'ewaka ndayira nga nkyalira siryanga ku mbaata era nze sirya mbaata ate nze sirina kyesiri nze katalaba embaata nga erya emmese tusobola kulya mbaata naye ng'ate eriyo amawanga agali emmese kiraba bali naye ensi eriyo amawanga agali embwa kati bw'obeera n'omukyala ng'oyo nga omuwaddeyo nti akole ate ebiseera ebisinga obungi Shalom nkubuulire embeera zaffe ez'abasajja emirimu egyaffe gituuka ne gikamiza ne tubeera mu mbeera ddala nga ssente egaanye kyokka muyina abaana basoma nagwe olina okulabirira omukyala okuva ku nviiri gwe olina okulabirira abaana gw'olabirira awaka omuntu gw'ofuluma akonno kazito n'ojja ku mulimu mu butuufu n'okola naye ne bakusuubiza busuubizi era n'oddayo okola bwoti onnyukanga musomesa essebo ate no ne kikutwalira ebbanga ng'ebintu byesibye naye wano bwe muba nti mukugira mukwatagana mukyala akola teri alingiriza munne ebintu biteekwa okutambula obulungi senga mwenna mwesonyiwagana nze abo basukka mu 10 onaana asukka mu 10 abo boolaba basukka mu 10 naye sobodde okubatambuza ne bakyala wange ababala bwensasulayo school fees bwekibanga kyadde kyetaagiza uniform osanga agiguze osanga bitabo yabireese kibiki gwe n'okwata school fees n'owaayo bwekiba nti omwana engatto zakutuse ate ebitabo naye talina bw'ojja n'engatto genda okola nga yagze n'ebitabo bw'okeera ku makya nti bannayisa oba abaana bagenda kulya ki nga saafunye zigulo ssente gundi genda mweretereyo omugaati abaana esitiru bagenda bakoze eki basanyuse bafunye kye balidde eba naye Shalom ggwe nga akazito kako muntu omwe awaka omanyi bw'obeera maisha nga y'amaanyi olwaza lwaki abasajja batugamba nti ffe tufa mangu ne tuleka abakazi nga balamu birowoozo stress anxiety depression awo kamuze omuntu akumye ekyamaka mulembe guno amaka muyina kwewa budde muyina kwesonyiwagana buli omu alina okumanya nti ali wuwe omukyala ategeere nti nafuna omusajja ndi wa musajja naawe omwami manya nti olina omukyala era gwe muyinako obuvunaanyizibwa era n'omukyala akimanye nti bazi aninako obuvunaanyizibwa owulidde so si ebyennaku zino okugamba mulimu omukyala gw'oyinza okugamba nti kino sikyagala nakugamba nti oba tokyagala lekayo mwebali n'obaako ky'omunnyonnyola nga naye bwakunnyonnyola bwe bufumbo bw'abaana baliwo omugamba kino agamba kiri omugamba kino agamba kiri temusobola kuwodde temusobola biba biganye oyagala munnyonnyola ate naye ayagala akunnyonnyolere mu budde bwe bumu kati tewali gwe osobola okukkakkana n'omuwuliriza n'ayogera n'omuwuliriza bulungi kati n'oyagala amaleyo asirike naawe omugambe kyobadde ogenda omugamba oluba okwasama akamawa omugambe ate naleeterawo ekirala egana nabanga ye akuzibikira obuzibikizi buli kiseera tolina kwogera awo tewasobola kubeera teri musajja asobola kukkiriza mbeera eyo taliiyo gweosobola ogikkiriza mukambwe ndi watuma makanga afuganga gonda omusajja hikira awo kati awo kwe kufubutuka okukakana ng'omukubi oluyi akati omukubi oluyi akutte sefuliya agikubye kyekiddako paasi
kati n'obwana buli awo mama waabwe akaaba nabo bwe bukaaba okimanyi nti abo abaana bakula tebakwagala ng'okubi mama waabwe bakula tebakwagala kubanga jjukira okuba mama waabwe ate nabo bwe basobya n'obakuba ate maama waabwe bo bwe basobya nga bagamba nja baloopayo ewa taata wammwe ndowooza mumwerabidde kati gwe n'ofuuka ensolo awaka kyebakola abo kaninde kitammwe ajje kitammwe kakomewo tatamukubako kaninde kitammwe kumbe omukazi akikola kukyaya baana ogamba kitawo kakomewo ngenda mugamba kati ate gwe bwojja ng'oduma ng'okuba kati omwana akula akukyawa kati waliwo emyaka ongategedde ejja pusi gyegirwa emyaka gya pusi gino egyekivubuka anti oddawako gy'osooba bakuwulirirako luggi kati gino emyaka ejjanga ogiraba eginywa empirivuma otandikira mu lujja ate bino bimwalese ebweru myaka gyakuyo kyammwe akomyewo oba ofuuse embwa olwotandise okuboggola olwoli myaka gyambwa ani alesebana n'enkumbi ate bino ebbaafu mwalesezaki ebweru mwabaana ebyo anti mumuwulire kale kugambye ogenda okutambula okubuuka olujja ojja oyingire mu nnyumba nga tewali mwana n'ogo wena beekwese osanga mukyala we eka yali mu ddiiro yakwaniriza ate no naye obutakwaniriza nno ssebo kumanya abakyala abammwe baakula bulala abange saabafunako bwe bati nojja n'akaveera fe omusanga yeekyulidde latunuulira ati noyisawo akaveera koleese kateeka ku dining noyenoonyeza amazzi nomala okunaba ekyokwenoonyeza amazzi si kibi baba oyambako abasajja bana ababulikanaku nga bakomyewo kyali badde kirungi fenga gye tunaaba omukumawo nkooyi kati awo mwonyina okwawula obuliri fenna tugwambugwi ne mukyalawo naye nga nkooyi ate naabe kantu kantuze ayo ngamba naabe era abakyala basinga obungi osanga bajja kutegekedde dde amazzi onaabeko era akugamba omukyala ategeera nnyo bba ani n'omukwano we gubeera akola ebikusikiriza oleme ate kulaba beebweru naye omukazi ono akusindiikiriza mu maka olaba abeebweru odde waka ayomba aboggola nze nkubuulire nze ntambudde nnyo ekiro maye nze ndi driver zizenyeza emmoloka ennene kati tipa ebyo bagadde eva mwatambuzanga engabo okufa obufi buli kaalo buli stage woosuze abasinga bakikola naye nze saakikola wali muti watya watiirira engabo nafuna aki zange bbiri neŋŋamba akokamala nenzikakkala kuba nagenda okukibalamu nezadde lyennina ng'ate bwe nfunako likeji nga sijja kumalako baba era nga bogenda so osobola kuba omuvubuka advise okwasa omukazi asukka mu omu kisinziira ku busobozi bwe anti mmwe kati ekizibu kyemusanga kwemalirira oyinza okuwasa n'abakazi 3 n'abaana naye bakola ki bw'oba ovuddewo nga toli kumpi nabo beesobola beerabirira basobola okwebeezaawo n'abaana bwe balina kati mwe bwe muwasa oyagala mu muzigo kati oli mu muzigo ate wasizza omukazi omulala naye omutadde mu muzigo ate wasizza n'omulala ate omutadde mu muzigo mpangisa obusingo lumu wange ne nteeka kaleerwe bwayise nankwabye n'endejje ezanta sente mmeka 10 ezo ne mbateekawo 4 kati oba ofuna sente mmeka kesanvu mba nfuna 7 kati ofuna 7 gyekaana nga nnyumba kigazi 3 kati buli lunaku buli omu omulekera sente 5 ulamaane ngateekaawo so amanda bakubaga bwerere ssebo wetugenda kati nga mu trip eyo kwenteeka nga nagenda zeeyo twanya muzeeyi kasiba nte ng'atuwa ku mboozi gyensubira mbonya kyoyizeemu tetugasukkaane nompola musule bulungi mweraba